kati akabonero akasooka oba akalanga akasooka ng'etwakiise mu ntandikwa fast fruits okinyonyodde nga we kirina okukolebwa abasumba baakati bakikozesezza batya obubi ekibiryebirye nga bwe ngambye nti kyali kirangira Kristo Yesu omubiryebirye abasumba bakikosa naye nga sina kugenda ku basumba awo dakikabirizo emyoka kamalize illustration ya fast fruits eno mukama yalinga agamba nti ebiryebirye eby'omubiri byalangira omubiryebirye w'omwoyo omubiryebirye w'omwoyo wabanga zze tuwumuza wansi ebiryebirye eby'omubiri ne tukwata ekibiryebirye ekyaki eky'omwoyo ye Kristo Yesu esaawa eno abasumba we basomesa ekibiryebirye bakijjamu ssente ekifo enjiri entuufu mu kibiryebirye yandibadde bweti bandibadde balifaaringa nga tebakola ekibiryebirye tebakola ateeka naye nga balifaaringa ku kibiryebirye enjiri yeeno gamba otandika tekampulikinge kankoleko akapera nkola akapera enjiri yeeno abaluganda mukama yeebazibwe nze Omusumba Mutemo Baswali onakuwa leero sande ngenda kugala ku ebiryebirye munagaana enkadde engeri gye byalangira mu Kristo Yesu bitya ebiryebirye biri byali bya mubiri twabiryanga bye byali ebisooka okuva mu ttaka okuva mu mbuzi okuva mu nkoko ebiryebirye ebyo byali birangira Kristo Yesu eyava wansi emagombe kati Kristo Yesu amaze okujja tuwumuza wansi bino ebiryebirye netubirekera omubiri netukwata eky'omwoyo kyo kibiryebirye ekisooka Kristo Yesu eyo enjiri entuufu kati sawa zakati it is contrary bwe bati babuulira kati wulira babula bwe bati mukama yeebazibwe abakuumi ab'oluganda olunaku lwaleero twogera ku kibiryebirye mwana gwe nkubuulira buli muntu yenna yenaaze wano olina okumakinga sure nti oleeta omubiryebiryewo omubiri omubiryebiryewo omusala ogusooka ogwo wogulya n'ogulya togenda afuna makisa omusala wulira kamalize omusala ogusooka ogwo oyo omubiryebiryewo oyo fast born woyo tojjukira abero yawaayo omubiryebirye w'enkoko the first born flock abero yawaayo omubiryebirye w'enkoko the first born flock mu Genesis omubiryebirye oyo yatununula kyova olaba Katonda yali illustration Katonda yakkiriza ekibiryebirye first flock eya Abero okukirako ya Kaini kati Abero ye Kristo Yesu akalango kati ng'agamba tolaba ng'alimba Omusumba alimba tolaba omubiryebirye wa Abero yaleeta Kaini yaleeta ebintu ebitali mu nsa naye sooka olabe Abero n'aleeta ekibiryebirye kya floko enkoko eyo erimu omwenda eyo leeta enkoko eyo ofuna omukisa ng'abantu bagenda bajjayo omusala ku akawunti baleeta amagi nga baleeta ennyumba ezisooka. Can you imagine even houses people bring the first fruits in terms of houses that they are killing the illustration, they are killing the purpose in that illustration. mu njiri yo ogezaako okugamba nti ekyo kyali kirina kubanga kifiisibwa lwa nsonga Kristo yali amaze okujja. Kale akalanga akokubiri kanveeko y'abalokole anti kati obadde okimanyi Sami nti kati nsomesa abalokole abakatuliki abangalikaani abasiraamu nsomesa Uganda nsomesa Africa nsomesa Europe nsomesa Asia nsomesa wona obadde okimanyi ekitabo kiwasanze ekisomesa abantu bonna kyova ngamye nti ensi yange eri ku basumba ne nsomesa abasumba naye n'abaana abagoberezi bayinza okuwuliriza. Kati akalanga kokubiri mbadde balokole abalokole bakuta obulango bungi bakuta ebisikirize bingi ekya fast fruits ekya taithi ekya seeds ekya otazi n'ebiringa ebyo naye kangendeko eri kankubeko eri on the other level ojja gitegeera mu maaso awo nja kwogera gwotegeereva eyo sagala kusikula fitina wano. On the other level bakuta akalango kaki kasaka mu season okusalamula. Katonda agamba Ibrahimu ye munnaye juzi wano 2 days ago nalabye ka video ku TikTok ng'omusajja Omusumba omwana tumwekitiibwa taata wange mwekitiibwa ng'agamba ati tulina okukola ebintu Abrahamu bye yakola naye ngamba nti kati sooka olabe Abrahamu yasalamula Abrahamu yawayo ekimu ky'ekkumi kati gwewayo ekimu ky'ekkumi oli ali kusalamula tusharinsa Ibrahimu abasiraamu baganda ffe abasiraamu n'abalokole tusharinsa Ibrahimu naye nga Mukama atugamba Ibrahimu nabbi yalangira Kristo Yesu akalanko akokubiri saka mu season.
agamba Ibrahimu mu Genesis 17 olunyiriri lwa 11 kukira wansawo ng'amugamba nti no nkola endagaano naawe era akabonero ke nkuwadde kasaka musi Katonda akola endagaano akuwa promise endagaano promise wakuwa promise akuwa ni sayini ya saka musi joni fa abasaya tumanyi bulungi nze basakamula basalamula nawe obutemanyi temanyi saka musi joni bajjako kiri that fresh ne bajjako date kanchite mu luzungu date abana mwana wange omuto n'omwana wange omutagamba that this is date bajjako date ne basuula eri ekikolo ekyo that is a sign era Bible egamba bulungi mu Qur'ani jinava mu Qur'ani nino Bible waffe erambika bulungi nti akali kabonero it was a sign between Abraham and God akabonera ko nkasonga kwani wosanga akabonero sami tokwata nkabonero wabala kosa akabonero kakutuse ku kinyusi okisotya siri muganda ekinyusi kwata akabonero kakutuse ku ki if you come across a picture or a signpost you must have to use the signpost to lead you the substance or to the reality. Once you grab the reality, you drop down the what? The picture. Kati circumcision kali kabonero nti ekikola ekyo that removal, that freshly removal of that skin, that akawutako okojja kana ne bakajjako kyali kirangira ku Yesu yajja salamula emitima gyaffe Yesu yajja mubiri gwaffe najjamu ekibi najjamu date nakisalamula Paulo abyogerako mu Romans 2:29 circumcision right now is of the heart. That one was a picture. The picture was able to lead you to the substance. However, once you have embraced the substance, you drop the what? Abasiramu sawaza kati kibo kyembabuuza abasiramu bagana fa abasiramu kibo kyembabuuza Bible egamba ni Quran egamba nti akali kabonero circumcision mukyakwatidde akabonero substance tanaba kujja ekinyusi okisootya kirikumbuzabuza ekinyusi tekinaba kujja tekinajja webale nnyo ojja kunsomesa oluganda ano ngezagezaako kyova ekinyusi tekinajja bakyakwatidde akabonero balinga bano abalokole anti abalokole naffe tulina obubonero the law law of circumcision bali bakikwatiridde the law of tithe tukikwatiridde kani waliwo abasuumanya ababuzaabuza eno law of tithe first fruits seeds of offerings bazita principles nange ninje nembagamba the principle declared the substance the grace kati akaboneraako okusalamula kuli okw'omubiri kati kamalisa kansamalizinge olyo ali ebweru eyo atulabe ategera amakulu akaboneraako okusalamula fresh y'omusajja date kujjako date kifaananyi picture paints a picture of the true circumcision in Christ Jesus. Now the true circumcision has come. Christ has come and he has circumcised our hearts through faith. We don't have to embrace the illustration. No. We have to embrace the substance. Baganda bakabasiramu wanategeera ekyo nenzirukayo nengamba nti nedda ekintu kino nedda. Okay, nina questions zange nengenda zibuuza maaso awo ngomaze okunyonyola obubonero akokusatu akabonero akokusatu nkubewa mbadde balokole nsoso fast foods nja kuddayo nkube tithe nkube offerings nkube seed bulungi enyiri nzirina saza kubikula Bible mukama yazimpa ziti wano ate nzikosa bulungi olwa abalina enyiri nga tamanyi kuzivunula nga zibazisako obuyisa naye kati nze nazze kuzivunula ge mazima ngandi amazima generese galinga erinnya lyange mpasita Mutemo tegasangibwa kati akanyira ko akabonera ko kusatu gamba oti feather yokusatu kankube kangende ba 7th day ngamye tinkuba abantu bonna kati era asomesa abantu bonna ebyo nebena Paulo yabikuba wansi kati byazeemu ne bimera katuzemu kubisaawa sha we are slashing them akabonera ko kusatu Sabbath muganda wange Sabbath kwali kuwumula okuwumula kw'omubiri kwalangira okuwumula kw'omwoyo kuzze tuwumuza wansi okuwumula kw'omubiri sami kyekyo kyebategeeza
when they rested in the Old Testament, that was an illustration. That was a picture. That was prefiguring our true rest in Christ Jesus. The freshly rest. Kantandike mu Luzungu. Gompadde omukisanyikira ku Luzungu ate mukamya mpadde anointing y'Oluzungu. The freshly rest looked forward, prefigured, pointed to the spiritual rest. However, once the spiritual rest was established on the cross 2,000 years ago, we don't need the freshly rest. Rest eyo gye bakolanga mu ndagaano nkadde yali ya mubiri, naye nga Mukama agikozesa okulangira rest eyoki ey'omwoyo. Kati Kristo azze atugamba ati mujje muwummulire mu nze. Kristo yalwanagana abaana ba Isirayiri okuva akabonero ako. Kristo yakubagana n'abaana ba Isirayiri nga baganya n'abagamba nedda, n'abagamba kubagamba nti ente eyo Samira yabagamba nti ente eyo weebanga egudde mu kinnya ku lunaku lwa Ssabbiiti oyinza okutuleba kanooli amandaazi n'ogana okugijjamu. Kyamanyi nti ekibuzo answer yali nga bagamba bagijjayo. Kristo nga agastoppinga tteeka. Kristo okujja, once Christ came, he stopped all the laws. Bible egamba Romans 10:4, Christ is the end of the law for righteousness to begin, to kick off. Bible negamba neddamu negamba Luka 10:16, Luke 16:16. The law was until John the Baptist, until that time. From that time forward, the kingdom of God is preached, the gospel of death and resurrection. Kati abasumba bazanyira mu njiri. Era kati nze okusimula buli kintu kyonna. Nze ngambye obulango buli mu kyaki neno wano Uganda tewali kyaki tali mu kalango. Niyo olaba nti y'amaanyi, nti ano olusungu lw'amaanyi, my friend, for nothing. Tewaliwo. Naye nga neebaza Katonda nti babulidde erinnya lya Kristo. Bible egamba, Paulo agamba, ng'obuleko Paulo agamba nti much as the gospel, there are those who preach the gospel out of impure heart, out of evil. And there are those who preach the gospel out of a pure heart. Nevertheless, so long as Christ is preached. Paulo ina conclusion enyugi. Nevertheless, newankubadde babuulira enjiri nga badyekadyeka bakola bwe bati. So long as babulira ki? Naye time etuuse, wulira, time etuuse. God now has called us to excellency. Oluzungu otegeera? God has called us to be perfect. God wants us to speak the gospel truth, to be straightforward with the gospel. Nkuzeko emabega katono nnyo, nsonyiwa, kankuzeko emabega. Lumu Peter, Apostle Peter mu Bible wali. Peter ng'agenda ng'azanyisanya n'enjiri. Ng'atandise okubeera nga tali straightforward n'enjiri, ng'abuzaabuza. Paulo n'amuconfrontinga. N'amugamba ati gwe Peter, tubadde tujja ng'olye n'abaki? Ni commoners. Abatali circumcised. Bali abali circumcised bwe babadde bajja ne bakusanga n'obatya n'okola otya? Omanyi Peter kyali atya? Era kyali muteekera circumcision. Ng'atya bali abali circumcised nti bajja kumusanga n'abaana abaliko ba common people. Kubanga etteeka lya Isirayiri ligamba nti the commoners were not supposed to mix with those who were uncommon. The Israel was uncommon. But right now there is no somebody who is common. All of us we are uncommon. We are special. We are priesthood. We are priests in Christ Jesus. Kati Peter ng'azanjira mu gospel eyo ng'abuzaabuza bw'ati Paulo yamuconfrontinga n'agamba ati Peter, I want you to be straightforward with the gospel truth. N'amugamba, what's wrong with you? You are playing the tricks. Which side are you? Oli mu mateeka, otya amateeka, okyakolebya amateeka, bakusanze okola bw'otyo. Paulo n'amuconfrontinga awo n'atereeza ebintu. So that's why nange ndi wano. Many pastors here in Uganda, almost all pastors in Uganda here, and Africa at large, and the whole world, they are not straightforward with the gospel. Like Peter. Tosobola ku mbadde ndi kushimpozi. Akabonero. Akabonero tubadde ku ka circumcision. Circumcision. Sabathi. Tubadde ku Sabbath. Sabathi. Kati Sabathi eyo kuli okuwuumula. Omanyenga mu ndagaano enkadde n'ettaka lyawuumula. Katonda ya performing illustration y'okuwuumula n'akosa n'ettaka. Atya. Sami tokiwulidde ezo verses ngenda kuzikuwa. Wona nkyaza, wenafuna ka chance n'onkyaza ku gwokubiri. Nja kuwa verses ezo. Katonda yakola ya preparing illustration eno ya rest y'okuwuumulira mu ye. N'akosa n'ettaka. Ettaka lyawuumula. Yagamba ati yaliteeka nti mugenda kulima, you shall till the land
for 6 years. Then in the 7th year, the land shall have a rest. That was an illustration. That how does it come to be an illustration? In time will come, we have been feeding on corruption, on the law, but time will come and rest in Christ Jesus. Ettaka lyawummula, endogoyi zaawummulanga ng'ebeerawo neewummula. Mukama yagamba n'endogoyi ziwummule, evasi njazireeta ziwummule. Abantu baawummula ne Mukama yawummula on the 7th day. Kati balowooza mu Mukama yawummula, Katonda bwe yawummula mbu yali akooye, Katonda akoowa. Tasobola kubanga akoowa. Kaali kabonero okuwummula okw'omubiri kuli ku Mukama kwe yabalagira mu mateeka, kwalangira kuwummula kuli mu kuki? Mu Kristo. The natural rest prefigured the spiritual rest. The natural harvest, first fruits, the natural harvest of first fruits and the produce that followed prefigured the spiritual harvest of Jesus Christ, the first fruit, and the harvest that follows. Kale samike gebajja gange tuli ne pastor Mutemo anyonyola engeri ye gyalowooza enjiri gyerina okubanga etambuzibwamu n'engeri gyerina okubanga ebuulirwa. Omukulu ono yawandiika ekitabo kiri ku Amazon, osoteekamu n'okinoonyaako, bakiyita The Shadows and the Substance of Jesus Christ. Anyonyola mwanyonyolera ino olugero lwanyonyola lwayita enkoko n'omwoya oba n'ebyo n'amooya gaayo. Yes, n'amooya gaayo. So basically mu teachings alaga nti ebintu ebyakolebwanga mu Old Testament tebirina kubanga bikolebwa kati, nti amajja ga Kristo kasa yafa n'atufiira ku musaalaba yali amenyawo biri nga katulina kutambula na bigenda maaso ebya New Testament. Era yagamba nti ebisinga okukolebwa mu makyaki twewola amateeka geeri we gatuyambira ate ne tusomesa ne ku Kristo ono eyafa, kitali kintu kituufu. Mateeka gagambye yakatuwaako nga 4 agambye ebibereberye tebirina kubanga bikyaleetebwa, kaali kabonero akalanga Kristo, so kirina oba nti tukyabyeta mu church. Agambye ekya circumcision, it was just a sign, ekyo kyabadde akisindikira abaninaffe ne baganda baffe aba Muslims. Then ayina ekirala kyayogedde ekya Sabbath, ng'agamba Sabbath nayo kaali kabonero akalaga nti tuliwummula Kristo waanajja. Then tuba tuli ku bintu ndowooza nga 3-4 offering tuba tunagikwatako. So tukyeyongerayo n'omukulu ono tugaba tutambula naye for I think bwe tunamwetaaga tujja muyita nga waba n'obudde abenga atuwa emboozi. Tukyatemaatema gowulira ntugamba mbu akapande akalala, akapande tutegeeza ebyo ebyakolebwanga mu ndagaano enkadde okulanga ekivvulu ekireeta Yesu Kristo. Mu episode 1 twakinyonyodde bulungi oba wagenze n'ogiraba nti kati yagamba obupande buno event enkulu eya Yesu Kristo okujja kasa yatuuka, obulango buno bate bukyakola makulu asonga event ebeera yaggwa. So mu teachings zo ogezaako kuŋŋamba nti tebalina kuwaayo biwereberye, tebalina waayo tithe, tebalina waayo anti kati njagala tukwate ku tithe omwogereko byonna obizingire wamu. Bible tetukkiriza kuwa tithe. Bible yakkiriza abaana ba Isirayiri abalangira Kristo Yesu okuwaayo tithe. Tithe has a purpose which the church has not taught. No pastor in Africa, not even here in Uganda, has ever preached the true purpose of tithe. No. Ni $4 ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 yalangirira mu samoni ye the great misunderstanding
n'agamba tavudde mu tithe naye yankola bubi omanyi lwaki Clifford Ola era alowooza nti akoze he thought he had done a service to God whereas not. Do you know why? Tosobola kuvaayo n'ogamba oti nze tteeka ndivuddemu nga tobulidde abantu papasi yatteeka. That is what is killing church right now. The purpose has not been preached. God has sent me to preach the purpose of tithe. Right now in the ministry of the Spirit, it is supposed to kuwayo tithe. So let's start from there. What is the purpose of tithe? Then tugende why lwaki tulina kugiwaayo. The purpose of tithe, like any other laws, was meant to declare Christ Jesus our everlasting food and drinks. Kanchide mu Luganda. Ekigenda eky'etteeka lya tithe. Tithe iteeka. Osanga mtu agamba principle. Era mugambo tia principle eringa etteeka era. It's a principle. It's done on purpose, you know. So tithe iteeka. Etteeka ya tithe alenga Kristo Yesu. Nga mulimu ekigendo Mukama kyateekamu. Naye nga sinaba kubuulira kigendeero. Never singa tunaba kugendayo. Omanyi tithe mu mateeka. Kwata bulungi ebigambo byange. Waliwo tithe w'omu mateeka. Ni tithe on prophetic events. Njasomesa wonampa omukisa okomawo nja kubuulira. There is tithe in the law of Moses and tithe in the prophetic events. The tithe in the prophetic events and the tithe in the law carries on purpose. It looked forward to our salvation. Kankubulire kati amakulu ga tithe w'omu mateeka wa Moses. Tithe ono Moses yamuleeta era Mukama yagamba abaana ba Isirayiri bawe tithe okuyita Moses who was the undertaker of the law. Era ne Moses bwe yafa, even other prophets carried it on. Oluzungu esobola okozesa otegedde bulungi. They carried it on. Ba Malachi, ba Nehemiya bakaringa on etteeka erya tithe. Naye tithe w'amateeka muganda we nkankubuulire ng'ensi eraba. Kambere mu kamera bulungi ntunulira abantu bulungi nga bandabe. Nze Pastor Mutemo Basolo kuva mu Brescia Revival Ministries International. Tithe si ssente. Tithe yali mmere na byakunywa biryoke birangire Kristo Yesu ekyokunywa kyaffe n'emmere yaffe ey'olubeera. That's why when he came akuba tithe oli w'emmere ng'agamba ati I am the true food. Kubanga tithe yali mmere. I am the true drink. Tithe yali mmere. I am the true oil. Tithe yali oil. I am the true meat. Tithe yali meat. Baye abasumba bagenze ne bakwata mu nyinge ne bakwata ku tteeka bagikutteko. Abasumba bagikwatako. Abasumba bagikutteko. Bakuta ku ndagaano enkali gye ntegeeza. Sagala obeereyo ogambe oti omusumba awemula. Tedda. Abasumba bagikutteko bagenda bakwata ku tteeka lya tithe. Ne baduplicatinga. Ne balifula tteeka lya ssente. Naye nga from the beginning ne ssente zaaliwo. Ye Deuteronomy gye nkugambye. Nti Mukama mu Deuteronomy 14 22 okuka wansi ako 29. Essente zaaliwo ebiseera ebyo. Naye Mukama tulaba nga Mukama we see God taking money out of the way. Lwaki nga yagala maintaining am kuga tithe. Tithe kyali kyaki? Tithe was something of the mouth. That is the only definition I can give you. Tithe was something of the mouth, something to drink, something to eat, to bring out the true picture that Christ Jesus is to our tumulira mitima gyaffe. That's why bamuliranga mu nyumba ya Katonda. Kati Malachi ajja. Kati Malachi tanyonyola bulungi ni tithe ono balina okubeera. Malachi agamba tithe mulete emmere mu nyumba ya Katonda weremu emmere era nga tegeeza mmere. Sami kakati mu nsomesaayo tithe alina ba mmere na byakunywa. Tithe mu ndagaano enkadde era nga sina kugenda maaso nnyo. Funayo omusumba omuju weesiga ng'amanyi scriptures ng'alina revelations omuyite atule nange tubikule Bible mulage tithe was food. Balaba Tithe mu ndagaano enkadde muteeka not in the prophetic events. For example, the prophetic event when Melchizedek met who? Met Abraham. That is a prophetic event which also looked forward to Christ Jesus. That aside, Jacob was divine visitation at Luz. That is a prophetic event. Awo Jacob ya promising Katonda awe tithe. That is a prophetic event. Kandeke tithe wa prophetic event oja kunkomyawo. I'm discussing tithe in the law. Tithe in the law of Moses, from Moses to Malachi, was completely food and drinks, pure food and drinks, something of the mouth, to
to bring out the true picture that Christ is to our heart. Christ tumulira mu mitima gyaffe. Bwe baalyanga tithe ne banywa amazzi ago ne soda oyo, baalyanga Kristo Yesu mukisikirize. Kyova Kristo Yesu agamba wali, Katonda agamba wali mu tteeka mu Deuteronomy 14, Deuteronomy 14:22, Deuteronomy ensura 14 verse 22 paka 29. Katonda agamba nti ekifo kye mugenda okulira mu tithe bali katika nkuzeke mabega wali. Tithe bali suppose kumulira mu nyumba ya Katonda. Amakulu gafeeyo ennyumba ya Katonda ekiikire emitima gyaffe. Tithe akiikire Kristo Yesu. Tokiwulidde ekyo Sami. Sami tokiwulidde kiddemu kulabe. Tokiwulidde kankoddiremu. Tithe mu ndagaano enkadde baali bateekeddwa okumulira mu nyumba ya Katonda. Kireve amakulu gaveeyo, picture yeveeyo nti Kristo Yesu tumulira mu ki? Ennyumba ya Katonda eri yakiikirira emitima gyaffe. Tithe oli emmere n'ebyokunywa byakiikira Kristo Yesu. Kati baaletanga tithe mu nnyumba nga Maki bwagamba, baaletanga Kristo Yesu mu ki? Mu mitima gyabwe. Awo ge mazima kyaki ge yabadde nga tasomesa. Kati Yesu kyova Yesu wabajja mu John 6 akuba tithe. Agamba nti muve ku mmere etabasobola kuba tesokola mu butaggwaawo. You come to me, John 6:26-27. You come to me, I'm the true bread that Moses gave you, that bread that was in the temple, the show bread. Jesus was on the show. Era mu Jesus, abantu badde babuliddeko. Nakoze Mukama yangamba nkoleyo what I have called the Jesus Old Testament emblem. Do you know an emblem? Uganda ina national emblem. Ereka ebifanyanyi, emiga, ensozi. Omuntu abeera America nalaba emblem ya Uganda, amanye kiri mu Uganda. Nange Mukama yangambye nkoleyo the Jesus Old Testament emblem. Emblem ereka ebifanyi ebiranga Kristo Yesu. Kuliko n'ekifanyi ekyo kyembadde ngombako ekya tithe. So tithe ogamba talina kuweebwa lwansonga yali mu ndagaano nkadde, yali tteeka oba yali simbo eranga okujja kwa Yesu Kristo. Kakati g'oyagala emirimu gya church gibeewo gitya, nze sooka onziremu ekyo ekibuuzo. Oyagala omusumba akere ku makya ayambale ajja atubuulire nga yakola buli kimu, yalina yamanye engeri church gyebeerawo, because mu njiri yo oli mukundaga nti omuntu oyo ajja mu church talina kuwaayo wadde kintu kyonna. Kankuddemu tegamba tu nabona bategamba tu. Kankutwale mu ndagaano empya nga nsinzira ku Apostle Paul. Apostle Paul yali muweereza, Apostle mulamba nga n'obuweereza. Bw'ogendayo church ayimirirawo. Omanyi kyova church ayimirirawo? Through giving. Giving is different from tithing. Tithing is a law. Giving is different from first fruits. First fruit is a law which carries a purpose. Ago wali ennyinga awo omusumba kyabadde nga tajjayo bulungi kyekyo nkijjeeyo. Giving is not tithing, and tithing is not giving. Giving is not first fruiting, and first fruiting is not giving. Kati church is a law. Naye nga Yesu agambye nti ate amateeka gakoma. It is like a law. It is like a law. However, abantu balina kubanga bawaayo mu mbeera ya kweyagalira. Giving. Paul kyagamba mu 2 Corinthians chapter 9 from verse 5. 2 Corinthians chapter 9 verse 4 to 5. Paul agamba to God loves a cheerful giver. Naye mu church kuba mbaddeko era nange mu church. Church bagamba abalina bajje baweeyo, tebagamba buli omu. Abalina. You give cheerfully. You can give money in the church. Don't give on purpose. Kwa ugamba come and give. For example, you cannot say, listen. Kino church musumba ulisa kino. Musumba njagala ulisa kino ekintu bulungi. You cannot say nti come and give your tithes. Come and give your offering. Come and give your first fruits. No. Obogasa giving the word of God and the law. Tithe si kimwe kye bayita kimwe eky'ekkumi. Anti tithe kansizemu kati. Tithe yemmere n'ebyokunywa abaana b'Isirayiri bye bateeka ku mabbali mu kigere ky'ekimu eky'ekkumi. Ebintu ebyo materials ezo ebyokunywa ebyo
mu kigere kye kimu ky'ekkumi birangire Kristo Yesu ng'emiri yaffe olubeera ng'amazzi gaffe g'olubeera ng'ekyokulya kyaffe ky'olubeera. Wewe enjiri ekyuse kati sawa za kati ngambo ti kampulichinga kati kampulichinga enjiri entuufu mpulichinga enjiri entuufu yeno nga njagala ku tithe. You cannot talk about tithe if you are not talking about Christ Jesus. You cannot talk about first fruits if you are not talking about Christ Jesus the first fruit. You can't talk about Sabbath if you are not referring to Christ Jesus our rest. Kati tithe yengendako. I'm preaching now. Abaluganda Mukama yebazibwe abakumye nze Omusumba Mutemo baswali onaku lwa leero twagatulira tulabe ettaka lya tithe bwe lyalangiriramu Kristo Yesu kati kantandike Malaki 3 onyiriri lwa 10 naye nga sinaba kulangira ku lundi lwa 10 tugende ku nnyo olusooka. Abasumba bagenda ne bafuna blanketi ne babikkirira Malaki ensula 3 olunyiriri olusooka olunyiriri lwokubiri olunyiriri lwokusatu olunyiriri lwokuna olunyiriri lwokutaano olunyiriri lwomukaaga ne bagula amaaso gaabwe ku lunyiriri lwomunaana Europe God ne ku lunyiriri lw'ekkumi. Omanyi lwaki? Babuuka ennyiriri ez'amakulu ennyo ne bagenda ku lunyiriri olulimu corruption otalimu otagasa. For example olunyiriri olusooka mu Malaki chapter 3 lugamba nti waliwo ajja ye Kristo Yesu era bw'agenda okujja wano ali kumpi okuyingira tempo ye. Ono omulanziri Malaki yali nga ategeeza tempo effeffeffe ng'Obukristo ava mu tempo eri y'omubiri ayingira tempo ki eyo ffe emitima gyaffe. Kati ali kulanga agamba tebannange ye Malaki waliwo ajja ye Kristo Yesu ye Malaki 3 olunyiriri olusooka waliyo ajja ye Kristo Yesu era amukubira ekkubo waali Yokaana agenda ali kumpi okuyingira is coming ali kumpi kuyingira mu tempo ye. Kati wansaawo era agenda kubeera nga sabbuuni agenda kubeera nga ekikuta akuuta abaana ba Isirayiri akuuta emitima gyaffe agenda kubeera kumpi naffe ayingire emitima ki abeere kumpi naffe abeere omujulizi kubabba abantu kubadyekadyeka ekigambo kya Lusogo okimanyi kubadyekadyeka abakozi ku misaala abe. Kati olw'omunaana olw'omusanvu Mukama n'agamba ng'ayita Malaki nti naye mwavu ku mateeka ng'alinga agamba nti awuyo ajja naye mulekedde okulangirira. You have stopped declare he's coming, he's about to come, but you have stopped declare. Kyova bagamba nti naye muvudde ku biragiro byange mu lw'omusanvu Malaki 3 olw'omusanvu. Olw'omunaana nti era mubba Katonda. Olw'ekkumi n'agamba nti kati nimuleete emmere mu nnyumba yange ng'ategeeza mmere na byakunywa ennyumba yange ebeeremu emmere. Illustration egene maaso balye emmere mu nyumba balire Kristo Yesu mu nyumba. That was illustration. Kati wulira esaawa eno obuzibu obuli mu kyaki buli obwo kino kankyogere nga ntambula mpolampola anti njogera speed ntidde muntu oyinza okungoba nokungoba kati olyoke naawe owekimu ky'ekkumi okiwa bakubba olukulangira Kristo Yesu naye ate Yesu yajja bakubba sirina kukiwa olye owaye eberye badde ntero biwaayo olinga Mutemo. You are abusing the cross of God of the cross of Jesus Christ. Sidamu kwacha kimu kya 10 ekimu kya 10 yali mmere mu mateeka ngerangira Kristo Yesu emmere entuufu eze the true food, the true water, the true drink. I'm the living water. If you believe me, out of your heart shall flow rivers of. Tetuwaayo nsigo. Kati ndi wali mbadde wali obuzibu buli mu kyaki saawa za kati abasumba bagenda ne basiga ensiga embi mu bakkiriza era njogera bwe nti nawe ojja kulaba omuliro comments babateekamu ekintu it is like it's like a stronghold eri mutwe muli tevaamu babateekamu tithe whereas not